Omutongole President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine amaze okubanga anominatingibwa era nga abaana kye bakoze abaana bakyankalanyiza ekibuga kwegamba Red Fusi Red njogere kindeke ki era nga essaawa ya kakati wenjogerera nyinza okugamba nti bamaze dde okubanga batongoza campaign yadde nga official date tujja kubanga tuzitegeera campaign zijja kutandika ddi officially naye ng'ekintu kyo kiwedde twakyaliwo okubuuza twakyaliwo okulanga kulala era nja kutwalayo olabe engeri abaana gye bakyankalanyizaamu ekibuga beezoobye nno ne poliisi era okukakana tulabyeko omukulu Allan Ssewanyana ng'akwatiddwa waliwo omwami omu gwe tulabyeko ng'akubiddwa amasasi ate waliwo omuvuka gwe bakutte nti abadde n'ekiso era kigambibwa mbu omuvuka oyo mbu wa ghetto structure nange wempulidde oyo akwatiddwa n'ekiso naye poliisi ekoze ogwayo era n'emunyweza era oyo atwaliddwa bingi nnyo ebibaddewo naye nga wenkugambye nti kyonna ku luwaleero kibadde kitokota nga si kisaanikire kakutwaleko weerabire n'agago. Okay, muterevu abali ku mukutu ogwa Sama Uganda baganda bange essimu yange bwe mbadde nkola eyiseemu amazzi era neefa buno obudde n'akafuna kye ndooginzeemu okubanga mbaweereza pulezidenti bw'atyo amaze okubanga atuuka naye ekisaawe akijjudde ekisaawe kijjudde era abantu abasinga ambulensi we ziri okubanga zibaddusa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi naye nga ekisaawe kijjudde ne kibooga ekisaawe akijjudde ne kibooga baganda bange basewo ne bannyabo esimu yange bwe badde ekola munda eyinseemu amazzi enkuba kyebadde nnyingi nnyo naye mukama mulungi enfunye gye ndoogingamu okubanga mbaweereza mugisha yaringe munyambe mugisha yaringe nfunyemu obuzibu essimu yange neyikamu amazzi nekyo twagala obakakasa nti ekisaawe kijjudde ne kibooga 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 baganda bange basebo ne bannyabo Mr. Amazing wano nkwagala nnyo naye essimu yange bwe mbadde mperesa munda nga president anominatingibwa senfunye mukisa oguyingirayo munda eyo era essimu yange neyikamu amazzi naye nebasa Katonda nti ate nkomyewo ku mpewo okubanga mbaweereza embeera nga bali mu kufaanana. Katonda wange nkomyewo Sama Uganda akomyewo Sama Uganda mukama mulungi akomyewo banange ekisaawe kibooze nsaba ekubuliro kati emikolo muterefu mukama mulungi Sama Uganda akomyewo naye essimu eyiseemu amazzi oluvannyuma lw'okubanga gayiseemu naye nkomyewo mbasaba mugisha yaringe mpaka kuwulira bubi
bampita Sama Uganda Kabaka ngezezaako kyensobodde baganda bange okubanga mbaweereza munda mu kakiiko by'okulonda ane spiritual president babadde ne jama na wano weeziri naye tugezaako Katonda wange bampita Sama Uganda okubanga mbaweereza ekifo kitono naye twebaza Katonda nti ambulance zirimo okukola mulimu gwazo ekifo kijjudde ne kibimba ekifo kibimbye omwagala w'abangi pulezidenti w'ekiyatu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse President bw'ati agenda kuba afuluma aweereddwa security naye president ye nga ye alina security ye oyo mama wa Edi Mutwe bampita Uncle Sama Uganda beera bwetyo bweri abatulaba munsi yonna omwagala w'abangi omukulembeze w'ensi yaffe omwagalwa nnyo His Excellency Waluka Pasuledi nsaba buli muntu go to state abantu buli muntu go to state Waluka Pasuledi nsaba abawulire bonna mugenda abawulire bonna mukke wansi nsaba abawulire bonna mukke nsaba abawulire bonna mukke wansi ffenna tukke wansi ffenna abamawulire muveeyo tukke wansi n'abala tuveeyo tukke wansi nsaba ffenna nga tuyimiridde tugenda kufuna oluyimba lw'eggwanga bwe lunaggwa ekitiibwa kya Buganda bwe kiggwa anthemu yaffe ya national Thank you.
Kanyanirize Kanso Narukora atuweduwa people power, our power, NUP everywhere. Run, cha, tuombe kusamehe. Tukwebaza ekyengera ky'enkuba, tukwebaza ensi Uganda ennungi, Mukama Katonda waffe, tukwebaza olw'omwami n'omukyala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama Katonda waffe, tukusaba abantu abo ababiri obawe obuvumu obusobozi Mukama Katonda waffe gwe ow'amaanyi asinga, ate watugamba nti bwe tunaakusabanga onaatuwanga, bwe tunaasiimanga onaatwongeranga. Tukusaba otwongere, tukusaba otuwe obukulembeze NUP ebeekwata obuyinza. Mukama Katonda waffe, abakusaba tulina okwagala okulungi eri Uganda, era tusaba otwongere okwagala okwo. Tukole ebintu eby'amaanyi eri Uganda, tuzimbe Uganda, Uganda eve mu mbeera embi. Mukama Katonda waffe tulengedde akulana, naffe twagala okulaakulana. Mukama Katonda waffe tukoolye obubbiri obulyako obulabbayo obukuŋŋamye mu nsi yaffe. Mukama tutaase, obudde bubuno buse, tubune eggwanga lino, tuwangule n'abakwata mundu bakkirize nti ffe abali ku kituufu. Bino tukibisabye gwe Katonda ali waggulu, nga gwe twesigamidde, ng'era tukimanyi nti ojja kutuddamu. Tweyanziza. Amiina. Mukama wange Pulezidenti wabula First Lady, ngenda kuyita mukama wange wano mu Buganda bw'oba okoowoola abantu bonna bajje mu lutalo olw'okwenunula, ogenda kukuba engoma eno mukama wange ng'okuba ggwanga mujje, ng'okoowoola abantu bonna beetabe mu lutalo luno olw'okukyusa gavumenti eno. Mukama wange ngenda kusaba abakulembeze b'ekitundu kino bajje bakwate engoma eno nga kuliko meeya w'erubaga, engoma gikwate bulungi ogisitule, engoma giteeke wansi awo bulungi. Kati muveeyo basaba bannyabo omukulembeze agenda kuba engoma eno bagiyita ggwanga mujje, ng'akoowoola ffenna okwetaba mu lutalo luno, ffenna obuteenyomba okuwangula omusajja. Nolwekyo agenda kuba ggwanga mujje, agenda kuba ggwanga mujje.
gwanga muje akowode abaana ba Buganda akowode abaana ba Buganda Wata President amaze okukowola abaana ba Buganda okubeera mu lutabalo tuyingiramu amaze okukowola abaana ba Buganda akubye engoma gye bayita gwanga muje nsaba tukakkane ffenna mukama wange omukulembeze waffe wamule Fasiledi nze musajjawo Zambali Blaso Mukasa twakedde wano ne mukulu Ssemugoma wamu ne Ssaabakunzi ng'abantu bo bano bonna bakulindiridde nsaba tukole kalulu akaniriza omukulembeze aniriza omukulembeze mukama wange yenda kuyita sekurivalejere w'ekibiina kyaffe ekirungi yagenda tukuleewansi yonna naye mukama wange abantu bano bakwagala nnyo mudamu kubengera omukulembeze abalala n'enduulu mukama wange abo be bantu bo twaliriza sekurivalejere waffe obulungi yagenda okulemeramu ekitundu ky'ekuba enduulu omubaka wa Kampala Central mumwanirize saba sinafuna kadi naye kyasaba kadi people power our power people power our power kunga Uganda kunga Uganda kunga bayita okubooga ngambe ntya ndikiki ngambe nti Kampala ebooze bannange abantu balaze omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu lava mulaze omukwano era nga tusuubira nti apart from ebyo ebibaddewo tusuubira nti olunaku lujja kugwa nga buli kimu kiri peaceful kubanga bagezezaako okubeera peaceful nga bwe yabagamba nti mukuume empisa era bagezezaako okubanga bakuuma empisa tewaliwo kyamaanyi apart from nga wenkugambye nti Honorable Ssewanyana akwatiddwa nowa bodaboda omu akwatiddwa newabaawo omwami akubiddwa amasasi then wabaawo omuvubuka gwe bakutte n'ebiso nga ono abadde agendera ddala mu kifo President w'ekibiina kya NUP gy'abadde agenda okukubira Lale era oyo poliisi emunywezezza ne bategeeza mbu abamutegedde mbu oyo muvubuka oyo omu ku abo aba ghetto structure ninga otherwise ebisinga bitambudde bulungi era bitambudde mirala kuva wali ku Electoral Commission buli kimu kibadde malidade sana kyensobola okugamba era wenkugambira nti n'ebisigadde byonna tujja kubanga nkuleeta waliwo emboozi gyotasaanidde okubanga osubwa nja kubanga mbikuleetera mu maaso awo naye tusooke tuve eno olunaku olwaleero nga wekitambudde jjukira olunaku luno baali balwetegekera dda era olunaku luno bazze balulanga era olunaku luno teruguddeewo bubwe ekyenjawulo kiri nti lwakyukamuko nti lwabadde lwakuba yesterday ate bali ne bagamba nti nga naawe kiraba bagamba nti why not bwebanga eyo ensonga nti batya nti bajja kutataaganya omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bagamba it's okay 24th is not far nakyo tusobola okubanga tukola kitu kimekinga era olunaku olwaleero kyekyo kyolaba abaana bakikoze abaana bazimu bungi nabagambye nti olunaku lweggulo yesterday wabadde wakasiki abaana basuze bakyakyanca nga beetegekera olunaku luno ekiro kyonna ne banyeenya gali banjole era kyaddaaki olunaku lwebadde balindiridde lwolutuuse kasupiiki okawulidde aka president kasupiiki okawulidde aka first lady byonna byebadde wetaaga okubanga omanya naye nkugamba bugambye nti mukwano omukutu guli gumu gwokka Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde butereevu nja kubanga nkomawo nabyo mu bungi tuula butuuzi kalira nywera gwe tovaawo byonna nja kubanga mbikuwa sigala naffe